batuwadde omukisa bagaziwe era tubayigiriza okwongera okukola emikwano mu makanisa gye babeera mu bitundu mwe bawangalira ate era neyo yonna gye bakolera. Kale twagala okwebaza ennyo Katonda, twagala okubategeeza nti tujja kufundikira kakano mu Novemba ennaku z'omwezi lumu kubanga tubeera n'okusaba okwo. Ku mulundi ogwo tujja kugenda ate Namukozi era ku mulundi guno olw'emirimu gye tukola tugabye kye bayita solicit forms era oba nga tewagifunye ginoonye ogifune tujja kujja nga tuzikomyawo okumaliriza omulimu ogwo omunene ennyo gwe tuliko ogwa Ebenezer Shopping Mall. Mwebale nnyo abatuwagidde, mwebale nnyo abawaddeyo, Mukama abampeere nnyo omukisa. Y'abaana nkubiriza abazadde bayongere okulabirira abaana era abaana baabwe mu nkuŋŋaana nga zino babaleete kubanga omwana wo buli bw'oggulawo oluggi n'omugulira emikwano n'amanya emikwano gyo oba omuguliddewo oluggi olw'obulamu bwe. Emirundi mingi wetugenda ku bintu ebikulu mu famire zaffe abaana tubalekayo, wetugenda n'enkuŋŋaana nga zino oba ne mu kkanisa oluusi abaana tubalekayo oba ofiiriza omwana wo okumugulirawo oluggi okumumanya naye okumanya abantu oba wooli oba toliiwo. Ensonga endala ku baana ntegeezezza era nnyongera okutegeeza nti abazadde tusuulirira abaana baffe. Oluusi waliwo statements ez'ebyobufuzi ezigamba nti tutwale abaana mu masomero tetuwaayo kantu konna obuugi n'ebikozesebwa. Waliwo amasomero agamu ng'ag'ekyaki nga gayambibwako gavumenti. Amasomero ago ekituufu kiri nti gavumenti etuyambye nnyo ku bintu bingi nnyo naye si byonna nti ebituwa. N'olwekyo nno bwe tunaagamba nti abaana tubateeke mu masomero tuleme kusasulayo kantu na kamu, abaana abo bajja kufiirwa nnyo 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 nnyo. Nze kyenkubiriza abantu gavumenti nga bwe tukwatiddeko naffe tusigalize obuvunaanyizibwa bwaffe. Tutuule ku masomero tulabe ebyetaagisa tubikoleko kubanga biba bikendedde. Naye okugamba obugambi kubanga statements zisenga z'amaanyi ate nga nkambwe nga batiisatiisa abantu balimu okuwaayo akantu konna. Naye amazima gali nti abaana tuteekeddwa okubala baana baffe. Ndisiyinza kusuula mwana wange ne ŋŋamba nti baŋŋambye muteekeyo afe enjala oba enjala emuluma oba talina byetaago, tojja kuganyulwamu. N'olwekyo nno nnyongera okukubiriza abantu mulondoole amasomero gammwe mulabe abaana gye basomera ate muyambe abaana bammwe basobole okusoma.